Olwa tugenda batunula obulamu bwa mukyala gwe bayita Eseza oba gwe bayita Esther mu Bayibuli y'Oluzungu. Omukyala ono ye Queen wa Favor. Gwayagala Favor, ayagala okutegeera Favor mukwano gwe njogenda okubanga obuteningamu ng'ejogenda ofunamu Favor. Kino nnyo okubanga otegeera obulamu bw'omukyala ono Eseza, engeri gye yabutambuzaamu, biki ebyatukawo mu biro bye era awangula atya. Tugenda tutunulira obulamu bw'omukyala ono. Omukyala ono yali Muyudaaya naye ng'ali ku buddu. Omukyala ono yali mulekwa nga mama we ne taata we baafa, naye ng'alina anko we gwe bayita Modokaayi eyamukuza, yali mulekwa. So omukyala ono tugenda batumigirako bingi. Waliwo obwakabaka mu Susa, bali bayitayo mu Susa. Obwakabaka obwo gye bwali obw'Abamedi n'Abaperusi. Obwakabaka obwali bukulemberwa kabaka gwe bayita Akaswero ng'alina n'omukazi n'Abagereka Kadulubaali gwe bayita Vasuti. Omukazi ono Bayibuli egamba yali mulungi nnyo era kabaka yali yenyumiriza mu mukyalo ono n'obulungi bwe, Kadulubaali we gwe bayita Vasuti. Kakati munnange eno Sikulisa eyo lwali lumu kabaka n'asala okufumbira embaga nga yakamala emyaka 3 ono. Kabaka Akaswero asala okufumba embaga, n'afumbira abakungu be, n'afumbira abaddu be, n'afumbira buli muntu yenna embaga. Embaga eno yatwala ennaku 18. Bayibuli egamba nga kabaka ono alaga ebyobugagga by'alina, ng'alaga ekitiibwa n'ettendo ebitasingika. Yali yeeraga balina ku 18 fumbya embaga. Ennaku 18 bwe zaggwako n'addamu n'afumba embaga okumala ennaku endala 7 mu Susani. Eri embaga e18 yali yawonna amasaza g'atwala, gaali amasaza mangi nnyo nnyo ddala g'yali atwala omusajja ono kabaka Akaswero. Eddamu n'afumba embaga nga bwe mbagambye, embaga ya nnaku endala 7 mu kibuga kye bayita Susani omwali olubiri lwe, n'afumbira abakungu be, n'afumbira n'abantu bonna embaga ku 7. Baali batimbye engoye enjeru, engoye ez'effulungu, Bayibuli egamba eza bafuta ennungi. Omukolo gwali mulungi nnyo nga n'ebikompe baali banyweramu byali bya golodi ate nga bya buli kika. Kabaka mu mbaga eyo n'anywa omwenge, n'abakungu be bonna ne banywa, buli muntu yenna nga bw'ayagala, tuli mateeka. N'Abagereka ono gwe bayita Vasuti naye bw'atyo n'afumba embaga, n'afumbira abakazi abali mu nnyumba ya kabaka bonna nawe okumala ennaku 7 embaga nga zigenda maaso. Kabaka bamala okunywa omwenge bw'atyo n'atamiira, n'ayita n'atuma abalaawe okubanga bagenda baleete mukazi we ajje ng'ayambadde engule ye ey'Obwannabagereka yeerage mu bakungu, kubanga kabaka yali ayisa abakungu bangi, ajja alaga ekitiibwa kye, ajja alaga obulungi bwe eri abantu bano. Omukazi ono muzaalowooza kabaka ayogiza mwenge. Omukazi ono bw'atyo n'agaana okujja, n'agaana okugoberera abalaawe kabaka be yali asindise. Wali ng'okola mu lubiri lwa kabaka baakulaawanga, sikulwanga otwala mukyala wa kabaka n'osobya ku bwakabaka. Kati omukyala ono yagaana okujja, kabaka n'asunguwala nnyo n'anyiiga lwaki omukyala ono agaanye okujja, anyoomodde ekiragiro kya kabaka wadde nga kabaka yali atamidde. Kabaka obusungu bwe bamukendeera n'ayita abaali bamuwa ku magezi, kubanga Bayibuli egamba kabaka yeebuuzanga ku bantu bano abakungu abaateekebwangawo beri ng'agenda okukola ekintu kyonna. Kabaka n'abeebuuzaako bane tukole tutya. Omukazi ono namuyise
n'agaana n'anjeemera. Omu ku bakungu n'agamba, mukama wange Kabaka Ssebutaata, bwe kiba nga okisiimye, yisa ekiragiro omukazi ono aggiweeko obwakabaka. Ku lwaki? Kubanga abakazi bonna abali mu bwakabaka banaawulira ekigambo kino bagenda kujeemera abaami baabwe. Kino takikoze gwe wekka, wabula akikoze obwakabaka bwonna, kubanga abakazi bonna bwe banaawulira kino bagenda kutandika okutujeemera ffe ng'abakungu bo, ate batyo bajeemere n'abasajja baabwe bonna. Kabaka n'asiima n'awandiika ekiwandiiko ne kiteekebwako siiru ye ne kiweerezebwa wonna nga kigamba nti abasajja be balina okuba nga bafuga abakyala baabwe. Bw'atyo omukyala ono nga amagezi agaali gamuweereddwa Kabaka yagaagala, omukyala ono n'agamba aggiweeko ku bannabakyala, aggiweeko engule ye olw'okuba nga yajeemera Kabaka. Wayitawo ebbanga Kabaka ne bamuwa amagezi abe ng'anoonya omukyala omulala. Mu mbeera eno nga balina okuba nga bakuŋŋaanya baana bawala okwetooloola amasaza gonna Kabaka gaatwala gonna, balondeyo abawala abatalabangako musajja, abawala abalungi, si just abatalabangako musajja, naye abawala abalungi abagwanidde okubeera nga badda mu kifo ky'ono omukazi Vasuti. Kabaka ono yalina obwakabaka bunene. Bayibuli egamba yali afuga okuva ku India paka ku Ethiopia. Luzula obwakabaka bwali bunene nnyo. Okuva ku India paka ku Ethiopia obwakabaka bwe bwe bwali. Ng'era alina amasaza 127 yali atwala. So ne bayitoolola amasaza ago gonna ne banoonya abawala bano. Mwe mwali ne Esther afuuse ensonga bwe tugenda oba ntwogerako olunaku olwaleero. Banoonya abawala embeerera abatalabangako musajja. Kati abatali mbeerera nga muli basinga omutandisa okwesalira omusango. Mukama yebazibwe ate sitibeera embeerera ya Yesu. Yesu tatubalira byayita. Abawala bano embeerera ne Esther mwe yali. Esther yali abeera ne Mordekai nga yamukuza. Naye Mordekai n'akuutira Esther ng'agenda n'amugamba, toyogera, toli mu Yudaaya, otuuka eri kweka identity yo. Yali yakuza akawala kano nga akawala kawulize. Akawala kano ne kamuwuliriza nga bwe kaali nga kamuwuliriza okuva edda. Bayibuli egamba Esther yali muwala mulungi. Bayibuli egamba nga alina figa nnungi. Bayibuli oluzungu ekyogera, Oluganda tekyogera. Bayibuli oluzungu egamba Esther alina kafiga akalungi. Era yali mulungi nnyo. Bayibuli Oluganda ekoma ku bulungi, oluzungu ne kafiga ekateekako. Omuwala ono bwe baamala okubanga n'abalala bonna bakuŋŋaanyizibwa ne batwalibwa mu lubiri luno ne bateekebwa mu mukono gw'omusajja gwe bayita Kegayi. Kegayi yali mulaawe nga yakuuma abakyala ba Kabaka, nga yali responsible ku bakyala ba Kabaka. Kabaka yabanga n'abakyala bangi, Bayibuli oluzungu bayita ba concubine, beeranga bamalaaya be. Naye tebabeera bamalaaya kuba babeera n'abakyala baani ba Kabaka. Naye wabeerawo omukyala omu ow'enkizo yabeera ani? N'Abagereka. Kati abawala bano baali balina okuba nga baweebwa ebyokwewunda okumala emyezi 12 gwe mwaka mulamba nga tebannaba kugenda mu maaso ga Kabaka kulondako. Bayibuli egamba Esther n'alaba ekisa maaso g'omusajja ono gwe bayita Kegayi, eyali ali responsible okuba nga yakuuma abawala bano ab'obwakabaka. N'alaba ekisa maaso g'omusajja oyo. Omusajja oyo n'amwagala nnyo omulaawe, n'amutwitinga bulungi, ate n'amuwa n'ekifo mu nnyumba y'obwakabaka ekisinga obulungi. N'amuwa ebizigo bye yeetaaga, n'amuwa buli kimu kyonna kye yeetaaga. Naye ng'era Esther akyakwese identity ye ey'Obuyudaaya. Baali balina okumala emyezi 6 nga beesiga amafuta ag'omugavu n'emyezi 6 emirala nga beesiga ebintu ebirala bye balina okuba nga bakozesa balabike bulungi mu maaso ga Kabaka. Tebaakulonde ng'eno ogenda mu maaso ga Kabaka bw'otyo. Balina okusooka okuba nga okolebwako okumala emyezi 12 kubanga lyali etteeka, teryali lya lunaku olwo nedda. Omuntu yenna alina okuyitangamu eyo process okutuuka mu maaso ga Kabaka. Bw'ali ng'ogenda mu maaso ga Kabaka
wali otwala kyonna ky'oyagadde ogenda nakyo. Naye Bayibuli egamba Esther yatwala ebyo byokka. Ono omusajja gwe bayita Kegayi yali omulaawe akuuma abakyala ba kabaka be yali amugambye, naye nga yali amuwadde buli kimu kye yeetaaga, ng'era n'emmere baweebwa ng'abakyala bagenda okuba nga balondebwako. Gwabeeranga mukisa gw'amaanyi nnyo n'okumeekinga okutuuka kweno lisiti kubeera omu kwabo abalungi abagenda okuba nga balondebwa mu kabaka. So Esther managed okuba nga atuuka ku top 7 bw'atyo abagenda okuba nga batwalibwa mu maaso ga kabaka. So olunaku lwa Esther bwe lwatuuka nga bwe nkugambye teyatwala kintu kyonna okuggyako ebyo omulaawe bye yayogerako. So n'atwala amagezi. Yali muwala muwulize nnyo Esther ono, naye era nga akyanywezezza Mordokai kye yamugamba eyamukuza nti toyogeranga nti nno oli mu Yudaaya. Bwayingiranga mu maaso ga kabaka wayingiranga kawungeezi n'ovaayo ku makya. Byonna ebyo byatuukangawo tebabitubuulira, naye nga kabaka yasalawo oba onadda mu maaso ge oba todde. So abawala abaasooka bagenda watuka ku ttaani ya Esther naye n'ategekebwa bulungi n'aba nga agenda mu maaso ga kabaka. So mukwano gwange, kabaka bw'ataakuyitanga ssole ng'olwobeerawo ate ofuka mukyala wa kabaka tewali wala gy'olaga. Okay? Obeera mukono guno omusajja omulaawe alina okukuuma, tewali akukwatako Kegayi. Esther bwe yagenda maaso ga kabaka, kubanga Bayibuli egamba nti Esther yalina favor nga buli amutunulako bw'ati. Kasita otunula ku Esther ng'alaba ekisa mu maaso go, Esther alaba ekisa mu maaso guno omusajja Kegayi ne mu maaso g'abantu bonna abaamutunulangako Bayibuli begamba. Kati Esther agenda okuyingira mu maaso ga kabaka ng'aliko favor ye. Era Esther bwe yagenda mu maaso ga kabaka, Bayibuli egamba kabaka n'ayagala nnyo omukyalo ono Esther n'amuteekako n'engule ey'obwakabaka. Omukyalo ono bw'atyo n'amuzza mu kifo ky'ono omukyalo gwe bayitanga Vasuti. Esther aliko ekisa. Bayibuli egamba Esther alabanga ekisa n'okuganja maaso g'abantu. Esther aliko amafuta g'ekisa nga tannaba kuyingira wantu wonna. Olumutunulako bw'oti gwekola ensobi otunule ku Esther, manya nti amafuta agamuliko mukwano gwange gagenda kubanga gakusika. Bw'atyo kabaka bw'ayagala omuwala ono Esther n'amufuula Nnabagereka Queen okudda mu kifo ky'ono Vasuti, ate amugondera n'afumba embaga eri abakungu be n'abaddu be bonna ku lwa Esther ng'asanyuka. Era bw'atyo kabaka n'ajjawo n'emisolo egimu n'abako baasonyiwa emisolo kweyo embaga. Olaba favor kyekola, n'abantu abalala bagirozaako. Kabaka olw'okubanga yasanyuka yasalawo n'abantu abamu abaggyeko emisolo olw'okubanga yeefunidde mwana muwala ono gwe bayita Esther. Naye era nga Esther tannaba kwogera nti nno mu Yudaaya. Bayibuli egamba olwali olwo waliwo abalaawe abamu baali babiri bapulaninga olukola olw'okutta kabaka kubanga baali banyiivu. Kyonna ekyabanyiiza tetumanyi. Baali banyiivu, balina ekyabanyiiza ne bagamba kabaka ono asaana kufa, ne baagala okumutta. Mordokai bw'atyo n'abiwulira. Mordokai bw'abiwulira n'anoonya engeri gy'abituusa ku Esther. Esther n'abigamba kabaka. Kabaka agenda okukola okunoonyereza interrogation, ne basanga ng'ebintu ebyo byali bituufu. Abantu abo ne bawanikibwa ku muti ne battibwa. Kabaka ne bawandiika Mordokai kye yakola, ne bakiwandiika mu kitabo ekyabo abalina bye bakoze eby'amaanyi. Ne Mordokai talina kalala konna ke yafuna. Bw'atyo bamuwandikayo bati mu kitabo ne baggalawo. Kati waaliwo omusajja gwe bayita Kamani. Kamani yali mukungu, naye kabaka n'agulumiza entebe ya Kamani n'amufuula omukungu ow'amaanyi amuli ku lusegere nnyo, n'amukuza okusinga abalala bonna. Era n'alagira abantu bonna bawe ekitiibwa omusajja ono gwe bayita Kamani. Kwegamba Kamani yalinga bw'olaba katikkiro mu bwakabaka, tugambe nga mu Buganda nenga waliwo katikkiro waliwo ne kabaka. Okay? Kati Kamani yali katikkiro n'afuuka w'amaanyi nnyo ova ku bwakabaka bwakati. Mu bwakabaka obwo kabaka yabeeranga w'amaanyi nnyo. Kamani n'abeera katikkiro, era mu kabaka ono n'asalawo katikkiro ono Kamani abenga aweebwa ekitiibwa.
waliwo abaweereza abaali mu mulyango awo. Kamani bwe yali ayitawo ne bamuvunnamira. Modokaayi teyavunnama. Ne bawa Modokaayi amagezi, amugamba naye omusajja ono lwaki tomuvunnamira? Modokaayi n'abagamba nze ndi Muyudaaya. Yudaaya bavunnamira Mukama. Teyabyogera ebyo byonna naye yabagamba Muyudaaya. Ne bagenda ne balogamba Kamani, naye omusajja ono munne takuvunnamira. Tagondya kiragiro kya kabaka. Kamani n'ajja eri omusajja ono n'akiraba ng'omusajja ekituufu tamuvunnamira. Kamani n'awulira obusungu obw'amaanyi. Lwaki omusajja ono tamuvunnamira? Kamani n'agenda ewa kabaka. N'agamba kabaka, naye omanyi kabaka, waliwo abantu muno abasaasaanye okwetooloola obwakabaka bwo. Abantu bano tebayisanga abantu balala, balina amateeka agaabwe ssebo, tebagondya ssebo na biragiro byo. Kabaka n'agamba kiki? N'ajjako empetayi n'agiwa Kamani. Kamani n'agamba, naye bwe kibanga ki okisimye kabaka, abantu bano nze ngamba basanyizibwewo. Ne ku ekyo ngenda kuba nteeka omutwalo gumu ogwa ffeeza mu ggwanika lya kabaka. Esente zino njaziwa abakungu ba kabaka abakola emirimu gya kabaka. Kabaka n'ajjako empeta ye n'agiwa Kamani n'amugamba, kola nga bw'oyagadde eri abantu bano. Kamani n'asalawo okubanga abantu bano battibwa. Mwezi ogw'olubereberye n'atandika okukuba obululu. Yalina akazanyo ke bazanya akalulu. N'atandika okukuba obululu okumala almost emyezi 11 engeri gye bagenda okuttamu abantu bano. Okuva mwezi ogw'olubereberye paka mu Desemba ali mu kukuba bululu. Engeri gyagenda okubanga atigumbulamu abantu bano. Ekiragiro kyatuuka wonna abantu bonna ne babeera mu kusobera. Bayibuli egamba nga Kamani ne kabaka bo bali mu kunywa naye ng'abantu bonna basobeddwa. Abeebuuza, kabaka avudde ku ki okubanga ayisa ekiragiro kino? Modokaayi amawulire bwe gamutuukako, Modokaayi n'ayuza ebyambalo bye n'anakuwala eyeesiiga evvu, naye nga byonna tebiyamba. Ennaku teyayamba, okwesiga evvu tekwayamba. Omusajja wattu n'alyoka asembera ku geeti ya kabaka kubanga yali takkirizibwa kuyingira. Tewali muntu yenna, Bayibuli egamba, yakkirizibwanga kuyingira nga weebise ebibukutu. Ennaku yo olina gitwala eri wala. Kuyuza ebyambalo bino ebikka ebibukutu eyo tokkirizibwa kujja kuyingira mu kompawundi ya kabaka. Esther yalina abawala bamuweereza nga Nnabagereka. Abawala ne bajja eri Esther. Nnabagereka ne bamugamba ebiri ku Modokaayi. Esther n'aweereza Modokaayi ebyambalo. Lozaalooza musajja takyalina byakwambala. N'amuweereza ebyambalo, Modokaayi n'abigaana. Esther n'ategeera nti kati biri serious. Kyava atuma omusajja gwe bayita Kakasi, omu ku balaawe, n'amutuma agenda alabe buzibu ki obuli ku Modokaayi. Kakasi n'agenda eri Modokaayi n'amubuuza. Modokaayi n'alyoka amunnyonnyola byonna. Kakasi n'agenda ewa Esther, Nnabagereka n'amunnyonnyola buli kimu. Modokaayi yali agambye Kakasi agambe Esther nti abagendere ewa kabaka. Esther n'addiza mawulire Modokaayi n'amugamba nti, munnange nno buli muntu yenna akimanyi nti omuntu yenna, kabe mukazi kabe musajja, takkirizibwa kuyingira mu luggya lwa kabaka olwokubiri okuggyako nga kabaka yamuyise. Bw'akikola ekyo, kabaka bw'atamugololera muggo gwe ogwa zaabu, omuntu oyo aba alina kuttibwa. Tewalina kulinda kiragiro kya kabaka. Bw'ogeza ne weereeta mu tteetole nga kabaka takuyise, abakuumi ba kabaka balina kujja ne bagenda ne bakutta nga tebamwebuuziza nako, kubanga eryo lyali tteeka. Okuggyako nga kabaka agololedde omuggo gwe guno ogwa zaabu. Modokaayi amawulire bwe gamutukako Esther bye yali agambye
n'agamba nno gwe Esita okyali awo, bw'otaagende obuyambi bw'Abayudaaya Mukama Katonda n'abusindika okuva ewalala, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo yakuzikirira. Naye omanyi ki? N'amugamba, naye omanyi ki wa Mukama Katonda yakuteeka mu kifo ekyo ku lw'olunaku nga luno? Esita n'agamba Modokaayi, koke kale sikiriza, ne mukola ekintu kimu. Gamba Abayudaaya bonna okwetoola wonna bansiibire ennaku 3. Ennaku ezo 3 tebalya tebanywa. N'agamba nti nange n'abaddu bange tunaakola bwe tutyo. N'agamba wonna agenda mu maaso ga kabaka, if I perish, I perish. Oba nfa nenkola ki? Nenfa n'amalirira okwewaayo okugenda mu maaso ga kabaka. Era ategeeza Modokaayi nti munnange nno maze ennaku nga 3 nga sigenda maaso ga kabaka, kabaka nga tampita. Naye wabeera ng'oli Nnaabagereka tewamalanga genda wa bbaawo kabaka. Yamalanga kukuyita, abatakutumiza tomala gasalimbira wa kabaka. Tebereza. Ne bayingira mu kusaba n'okusiiba. Nnaku olwasooka, nnaku olwokubiri, nnaku olwasembayo, mukazi wattu n'ayambala ebyambalo bye eby'obwa Nnaabagereka n'ayolekera ewa kabaka. Bw'atuuka ewa kabaka, kabaka n'amugololera omuggo gwe. Yabuuza ani oyo? Omutegeeza Nnaabagereka n'amugololera omuggo gwe, n'awona okufa. Kabaka n'abuuza, kiki ekikutawaanya? Mbuulira ne bwe kiba ttundutundu lya Bwakabaka n'alikuwa. Mukazi n'agamba, embanga ndabikisa mu maaso go, bw'oba ng'onsanyukira oba ng'osiimye okumpa kyensaba, mbadde nsaba omuddu wo Kamani ne kabaka bajje ku mbaga gye mbafumbidde, bali embaga gye mbafumbidde. Esita ng'afumbye embaga, Kamani ne kabaka batuule balye. Embaga eno yali ya mwenge. Amangu ago ddala kabaka n'atuma n'abagamba, mugende mwangu muleete Kamani wano, nga Nnaabagereka bw'agambye. Muneesikulisa eyo Kamani nga bamuleeta. Kamani bamuleeta nga balya. Nga kabaka abuuza omukyalo ono Nnaabagereka, Esita waffe Eseza, kiki ekikutawaanya? Mbuulira. Ne bwe n'abatundutundu ly'Abakabaka n'alikuwa, azzeemu n'amugamba ekintu kye kimu omulundi ogwokubiri. Esita n'adda, munnange bwe bandabikisa mu maaso go, bwe mbanga tuufu nabifunye okuganja maaso go, badde nsaba neera nziremu nfumbe embaga endala. Kabaka ne Kamani bajje ku mbaga eyo, bali embaga eyo. Kamani bwe yasituka awo n'agenda. Kamani bwe yatuuka eri ewa mukyala we n'emikwano gye, n'abagamba byonna ebibaddewo, n'abasooka abeewanirako awo, n'ababuulira ebitiibwa by'alina, nga kabaka bwe yamukuza okusinga abantu abalala bonna, nga Eseza waafumbye embaga nga tewali muntu mulala n'agenda giryako okuggyako ye ne kabaka bokka, ne bagenda ogiryako eri special. Kati ye ali embaga nga alowooza ebintu bya mirembe, kumbe ebintu byayonooneka dda. Era atuyise n'okuba nga tugenda kuddayo tuli embaga endala. Kamani naye n'agamba, Kamani n'agamba, naye bino byonna tebikola makulu, nga waliwo omusajja Modokaayi. Jjukira Kamani bw'ava mu mbaga yasangira Modokaayi ku mulyango. Modokaayi n'atamuvunnamira. Kamani n'awulira obusungu. Ava kulya mbaga ne kabaka naye atawulira obusungu lw'omusajja ali ku mulyango ku geeti bayita Modokaayi. N'agamba tebikola makulu ng'olusajja olwo Modokaayi lukyali awo. Mukazi we n'emikwano gye ne bamuwa amagezi, omanyi kyobakola? Zimba ekitindiro obuwanvu emikono 5 omwanika okwo. Kamani n'azimba ekitindo ekyo obuwanvu emikono 5 ewuwe.
n'ayolekera okubanga asaba kabaka olukusa oluwanika olwo Mordokai. Bayibuli egamba kabaka n'abula otulo. Kabaka yali gy'alina abula otulo. N'agamba muleetera ekitabo ky'okujjukiza. Ne baleeta ekitabo ky'okujjukiza ne batandika okumusomera. Baali basoma ekitabo ky'okujjukiza ne batuuka ku musajja Mordokai. Tiwaliwo omusajja eyagwa mu lukwe nga kabaka bagenda kumutta. Olukwe lw'abalaawe. Ko kabaka omusajja ono baamukolera ki? Jja omusajja ono tewali kantu konna ke baamukolera. Yadde n'akantu n'akamu tewali kye bakolera musajja ono. Awo Kamani naye n'ayingirawo n'ajja eri kabaka. Kabaka kyava abuuza Kamani, kiki kabaka kyayinza okukolera omuntu gw'asanyukira era gw'asiima? Kamani Bayibuli egamba n'alowooza mu mutima gwe nti nno ye gwe bagamba, kubanga kabaka yali amukuzizza nnyo ng'amwagadde nnyo okumusukulumya abantu bonna. Kamani n'alowooza nti bagenda bikolera ye. Kamani n'agamba nti omuntu kabaka gw'asanyukira ye aleeta eggaali ya kabaka, aleeta endogoyi ya kabaka eri gye batikkira engule, aleeta ebyambalo bya kabaka, alondeyo omu ku bakungu ba kabaka abasinga okuba ab'amaanyi ennyo, ayambaze ebyambalo oyo kabaka gw'asanyukira, amuteeke ku mbalaasi, amutambuze ekibuga kyonna amutambuze ekibuga kyonna ng'agenda ayogera agamba yono omuntu kabaka gw'asanyukira era gw'assaamu ekitiibwa. Kabaka n'agamba ono omusajja Kamani tigenda okole bw'otyo Mordokai obutalekaayo n'akantu n'akamu ku byoyogedde. Kati Mordokai ne bamuyitayo. Kamani n'afuuka omukungu oli gw'agambye kabaka nti omukungu ow'amaanyi nnyo agende nga akulembera omuntu ono ng'agenda ayogera. Kati Kamani yali agala okutta Mordokai. Kabaka ye gwe yagamba agende abikolere Mordokai kennyini. Ebyambalo bya kabaka buli mwambaze, bamuteeke ku ndogoyi ya kabaka eriko n'engule, bamutambuze ekibuga kyonna nga bagenda balangirira bwe batyo. Yono omuntu kabaka gw'asanyukira era gw'asazeewo okussaamu ekitiibwa. Yono kibuga kyonna, kibuga ku kibuga. Kamani abadde omukulu ow'amaanyi kati ate yagenda ng'alangirira Mordokai gw'azimbidde ekitindo ng'ayagala kumutta. Kamani bw'avaawo avaawo mu buswavu obw'ekitalo, era Bayibuli egamba avaawo nga n'omutwe agubisse addayo ewaka engalabi agibisse. Abadde w'amalala nnyo ayagala kutta Mordokai. Bayibuli egamba Mordokai bwe yavaawo naye n'addayo ku geeti, promotion yabadde yakumulangirira, omusajja wattu n'addayo ku geeti. Oba Mordokai yaliko kikolimo ki? Oba timing yali tennaba kutuuka? Kubanga yataasa kabaka tewali ke yafuna, badda ku geeti. Ate wuuno y'omu bamulangiridde ekibuga kyonna ate era azzeeyo ku geeti, tewali progress eri awo. Mukama yebazibwe nnyo. Kamani munne n'addayo ewaka n'agamba mukyala we n'emikwano gye giri gye yeewaanirako, n'abagamba ebimutuuseeko. Ne bamugamba munnange nno bw'obanga oli ku Mordokai mu Yudaaya, bennyini bamugambye azimbe ekitindo, agamba musajja mu Yudaaya oyo otojja kumusobola. Baali bakyalina ku ebyo. Jjukira tulinayo embaga ey'okulya. Eseza gy'afumbye abalawe ne bajjukima Kamani ne bamugamba essaawa y'embaga etuuse, jangu tugende. Kamani agenda ku mbaga wamu ne kabaka, eseza yali afumbye. Era yali mbaga ya mwenge, banywa basanyuka. Kabaka kyava abuuza eseza, kiki kyoyagala? Ne weriba ttundutundu lya bakabaka n'alikuwa ogwo mulundi gwa kusatu ng'akyogera. Ku mbaga ey'okubiri yakyogera ogwasooka, eseza bwe yajja bwe yasaba wabeerewo embaga esooka, ku mbaga esooka n'akiddamu ne ku y'okubiri akizzeemu. Eseza n'ayogera eri kabaka. N'amugamba munnaye kabaka, bwe mbanga ndabikisa maaso go, bw'obanga onsanyukira, bw'obanga onsiima, bw'obanga osabye kyensaba kikolebwe, kwegayirira kwange kukolebwe, okwegayirira kwange nsaba tubeere balamu nze n'abantu bange. Kabaka
obeere balamu n'abantu bo. Jjukira Kamani yali awandiise ebbaluwa kubanga Kabaka yali amuwadde empeta ng'awandiise ebbaluwa ng'egenze buli wantu wonna nga bataddewo n'olunaku olw'okuba nga bagenda kutta Abayudaaya balindidde olunaku. Ate ye Modokaayi Kamani azze kubanga asaba olukusa, ate Modokaayi yamuggyewo bali abasigadde banaafa ku lunaku lwabwe. Eseza n'asaba Kabaka n'amugamba nti tubeewo n'abantu bange. Kabaka n'abuuza ani oyo ate ateeseza mu mutima gwe okukolwa bw'ati abantu bo. Ko Eseza n'agamba y'oyo Kamani omubi ye mulabe. Kabaka n'agamba ekiki? Kabaka n'afuluma ng'obusungu bumutta ng'ekiro Bayibuli egamba ng'ekiro ekimutta, n'afuluma n'agenda atambula mu nnimiro eriraanye olubiri lwe. N'agenda atambulambulamu nga bona atambulambulamu nga tubitegeera. Kabaka byamusobera omusajja ono. Kabaka bw'afuluma Nnabagereka yali yeebase ku kitanda kye kyawummulirako awo wennyini. Kamani n'adduka n'agwa ku kitanda yeegayirire. Kabaka agenda okufuluma ebweru okukomawo asanga Kamani ali ku kitanda. Jjukira yanyize gyeze dda n'agamba musajja gwe yagala kunkwatira mukazi we nga nkyaliwo. Kabaka ayita n'abaana kumalayo ekigambo ne bajja abakuumi ne bamubikka mu feesi ne bamugyawo. Yali yeegayirira bwegayirizi olw'obulamu bwe kubanga Bayibuli egamba yali awulidde okuteesa kwa Kabaka kwateeseza obulamu bwe. Kamani yali ayagala okuzikiriza obulamu bw'abalala naye nga ye obubwe abwagala. Bw'atyo nga bamubiseeko mu feesi omu ku balaawe abali awo bakuumi nga bagamba nti ono, n'agamba n'okugamba ono azimbye n'ekitindiro okuzikiriza omusajja eyataasa Kabaka Modokaayi. Ono yazimbye ekitindiro agenda kumuzikiriza. Bambi nabo baali ndowooza tebaagala Modokaayi azikire naye olw'okuba nti omusajja ono yali wa kitiibwa nnyo nga tebalina boogera ne Kabaka. Bambi omulabe we yafuna wayogerera naye n'ayogera nti ono azimbye n'ekitindiro agala kubanga asaanyawo omusajja eyataasa Kabaka Modokaayi. Ko Kabaka ekiki akizimbye yakizimbye we ko Kabaka mugende mukimuwanikeko. Bw'atyo Kamani yali azimbye ekitindiro okuwanika Modokaayi. Bw'atyo ne bamuwanika ku kitindiro ekyo ye kennyini. Ennyumba ye Bayibuli egamba Kabaka n'agiwa ono omukyala Eseza, ennyumba ya Kamani. Eseza naye n'agikwata n'agikwasa Modokaayi agirabirire. Empeta Kabaka gye yali awadde Kamani n'agimuggyako n'agiwa Modokaayi. Modokaayi n'afuuka omusajja omukungu mu lunaku lumu. Eseza n'addamu neegayira Kabaka n'agwa ku bigere bye n'amwegayira n'amaziga. Bayibuli egamba n'amaziga n'amwegayirira. Jjukira ekiragiro kyali kikyaliwo ekyokuba nga bazikiriza Abayudaaya naye ng'ekya Kamani ekitindiro kyo kivuddewo naye olunaku luli lukyaliwo kubanga Kabaka ali akoze ekiragiro ate amateeka g'Abamedi n'Abaperusi tegakyusibwa. Neegayira Kabaka okubanga addamu okuwandiika ekiwandiiko ekirala ekijjawo kiri. Kabaka n'agamba Eseza, gwe ne Modokaayi muwandiike ekiwandiiko nga bwe mukyagala. Eseza ne Modokaayi ne baloonya abawandiisi ba Kabaka ne bawandiika ekiwandiiko nga bwe bakyagala. Ne bateekamu akakwakkulizo nti Abayudaaya balina right okwerwanako, baana bato, bakyala baabwe n'ebintu byabwe byonna. Ekiwandiiko ne kitambula okwetooloola amasaza gonna 127 okuva India mpaka mu Ethiopia. Amasaza gonna Abayudaaya abaali mu bifo ebyo bambi nabo ne basanyuka. Buli we byatuuka nga Bayibuli egamba ne wabeerawo essanyu, abantu ne basanyuka kubanga baali bagenda kufa nga bafa olw'amalala g'omusajja ono gwe bayita Kamani. Eyo ye sitoole y'omuwala ono gwe bayita Eseza. Biki bye tuyiga mu sitoole eno? Ekisooka ddala mulimu abantu ab'enjawulo ab'okuyigirako. Njya kutandikira ku mukyala yasooka
yali omukyala wa kabaka gwe bayita Vesuti. Omukyala ono yali mukyala wa kabaka naye n'atagondera kiragiro kya kabaka olwokuba kabaka yali ali mu myengeje. Kabaka bwe yamuyita gy'alaga obulungi bwe eri abo abalala n'agaana. Bakabaka tebabajeemera. Bw'obanga obeera ne kabaka nga n'okugenda okumulaba tosobola kumala gagenda kumulaba ng'oyinza okuttibwa, gwani ajeemera kabaka. Mukwano gwange manya understand authority and submit authority. Era n'apooso yali apooso pe yawandikira ekkanisa n'atugamba okubeera abantu abali submissive eri authorities Mukama Katonda zaataddewo. Number 2, bw'obanga tokoze ky'olina kukola oba ku submitting osobola okuluzinga ekifo kyo. Bw'ota submittinga ku authorities ku mulimu gw'ogyokolera nolowooza nti mukwano gwange mwana wa Katonda ndi mwana wa ggulu, all people are equal ng'oli ku mulimu. Notasa mu kitiibwa bakama abo, you lose your position. Mukyalo yaluzinga ekifo kye forever nikiweebwa omuwala eyali omuwulize, eyali ow'empisa, yalina favor gwe bayita Esther. Kyaki tuyiga ku musajja gwe bayita Mordokai. Mordokai yakuza akawala kano kamulekwa, tekalina mama tekalina taata, kali kaana ka muganda we, n'akakuza bambi naye ne kafuuka ensonga ne kamutaasa okufa. Mordokai yagaana okuvunamira omusajja ono ne Mukama Katonda n'akozesa okubanga kamutaasa okufa ne kataasa n'abalala. Tomanyi muntu oyo gw'oyamba mukisa ki Mukama gwagenda kukuwa. So yamba abantu abatasobola kweyamba, bamulekwa tubayambe, Mukama Katonda agenda kubanga nabo abafuula ekintu ekyenjawulo. Ate Mukama Katonda ajja kusindikira obuyambi. Obuyambi bwa Mordokai tebwava eri Esther, bwava eri Mukama. Esther niye tasobola, ne Mukama era yabuyisa mu ye. Obuyambi obugenda kuva eri Katonda ne Mukama agenda buyisa mu bantu. Ekirala, amalala kintu kibi nnyo. Bakuwanga obukulu mukwano gwange. Yesu yatugamba atya? Yayigiriza abayigirizwa abo baali baagala okubeera bakulu okukulira abalala, n'abagamba nedda beetoowaze baweereze. Beera muweereza eyeetoowaza, lekera okwashuminga authority over anyone. Kamani yali musajja wa malala, yali musajja atali satisfied na kyalina. Obukungu bwonna bwe yali alina n'okuvunamira kwe yali alina, omusajja omu yali eyagana omuvunamira, yagala kumwanika ku kitindiro amutte. Amalala okweyagaliza, bamugamba kiki tuyinza okuba nga tukolera omusajja Katonda gwasiima. Ani omusajja ani? Kabaka gwasiima, si Katonda. N'ayogera byonna kumpi ng'ayagala kumalayo kabaka, ebyambalo bya kabaka, endogoyi ya kabaka, ate omuntu omukungu agende ng'alangirira. Ono omusajja alabika yajja nakutta kabaka amweggyeko olw'okuba nga yali yeyagaliza nnyo obukulu. Nekirala, abantu abatuwa amagezi bamuwa amagezi amafu ag'okuzimba ekitindo, oba olyawo teyali tagalina ne ge bagamuwa n'agagula. Ogendeza amagezi g'ofuna g'omwana wa Katonda. Tuyigira ku Esther obugonvu, tuyigira ku Esther okwekuuma, yali mbeerera mpaka kutuuka ku lunaku lwe Mukama byamuyingiza mu kifo kye. Yali muwala mugonvu, yagonda ng'akyali muto, n'agonda ng'akuze ne bwe yafuuka Nnabagereka. Yagonda mpaka yayogera ekyama mu kaseera katuufu. Tegeeza, si buli kimu kyonna tolina kumala gakyogera. Olina okumanya ddi olina okwogera neddi otalina kwogera ku bintu ebimu. Ebintu tugabanako nammwe, biki gwe byoyize mu bulamu buno bwa Eseza? Kibyoyize ku kabaka, biki byoyize ku Vesuti eyasooka, Nnabagereka eyasooka, biki byoyize ku Esther, biki byoyize ku Mordokai. Samikwano nkoze video eziwerako ddala obulamu bwa Eriya, obulamu bwa Erisa. Mubanga oyagala okulaba ku bulamu bwa Erisa kuna ka video akaddako oyige biki Erisa bye yakola ebyamaanyi. Yazuukiza abafu mulembe gwe mutagane kadde, yakola ebikulu n'ebyamaanyi bingi. Ono omusajja gwe bayita Erisa yakola bingi. Kale kuna ku ka video kola ku screen akaddako. Sigani Brother Steven ino bagiyita Chosen Generation. Mbere bulungi mwera.